manyo ba muyita ba Don Asia manya Don Asia ekinuma kiri kimu ekiri personal navayo n'agamba akakazi kampi manya akakazi kampi ekisooka kyenjagala okusooka okunnyonnyola abantu ensonga eyo nayo njogereko ategeere bulungi obumpi wano 90% ey'Abaganda bajjajja baabwe baki bampi si be bantu abali ababawanvu research wagikola research anti kakati nedda kyatandika ddi okubeera nga bw'oba muwanvu olina okuvaayo weeyogereko kitegeeza nti you so much excited olw'ensonga society emogulidde abantu abo tebali common oluzungu n'ayiwawo oluzungu olufu ayogedde ebintu bingi kati gwe gw'omanya omuntu gwe balina okuwasa and that's why ne wali nkugambye ne nkugamba nti tewali amanyi bulamu bwa nsi eno bwe bulina kukola ki kutambula kati ye omulungi akoma mubire bamulese ate bagenze n'oli gwagamba akoma waki ku ttaka kakati ekizibu ky'ensi bwe kiri abo bonna bagenda sigalawo bagende mu bwakadaama bakoowe bakole mu bbaala bajje bazine ekimanso okitegeera kati anaatera kweyambula ngoyo bali mu donasi okitegeera kuba bali mu bulamu obw'okubeera nga balowooza ebintu bwe babirowooza okubeera abo bennyininyini bakayanja bwe birina okubeera emirembe n'emirembe ki amiina olina kufumbirwa musajja mumpi olina kufumbirwa musajja muwanvu be bamanyi bwe balina obutabo bw'ensi eno and of which ekyo kintu kya busiru okitegeera Katonda yatukola n'atuwa omukisa ffenna ne tuzaalibwa gye twazaalibwa era yatufudde gye tuli so ebyo gundi judgment ezo ndabira ddala ennugu esobola okubaawo naye obutamanya kati ebyo bintu biri composed of many things oli ayinza n'okuba nga talina nnugu naye nga content n'obutamanya kugamba bintu biri awo bali bagalanda tebalina magezi tebalina magezi kyekyo life olunaku olwaliro tuli ku awana mayingi atugeza okuba nga tukikwasaganya Calvin Kayanja navayo nakola video era abaana ne bamubeera bubi ng'agamba nti bano ababiri abadde bakyali bavubuka bato okutuuka okukola embaga eri so expensive bwetyo kyabadde tekyetaagisa twatuuse tutya ate ku mbeera nti akasente ko ate nze n'okuwulira engeri gy'olina okukasaasaanyamu first and foremost ku Kayanja kye yabadde agezaako okwogera ebintu ebimu abantu abamu tebalowooza bwe baba balowooza simanyi oba bafumiitiriza bwe baba bafumiitiriza simanyi oba bategeera kakati ekizibu kyekyo nti twesanga ng'ate amasimu kati gajja oli ayima waayimiridde n'atandika okukola ki atandika okwogera byayogera abaagala beyagadde basazeewo bokkola ekibuzo kyange kiri kimu nti Kayanja yamanya ddi ekiri mu waleti ya Vieta ekirala amanyi bani abatadde mu eyo mbaga ya gundi kakati bw'aba tamanyi ekirala tosobola kuteeka mutwe gwo ogutajja okitegeera ekyo tamanyi kiki kyabaddewo n'omukolo gwe okubeera nga bwe gwakoze eki bwabadde okitegeera n'ekirala tojajinga bantu omanyi ki oba bagenda kufa enkya nga embaga eyo gye bakoze emitima gyabwe gifudde mimativu olwekyo ye kakati teyasse muntu okitegeera buno bulamu bwe bwatyo bwe yayagadde obukola ki obulivinga n'ekirala embaga teyabadde nnyo ya bbeeyi okusinziira nze ku bitono bye nalabyeko n'enjubisa gye babadde bagijubisa naye bino ebya TikTok era nga ko batandikira ne simu nga ze ziri awo ze zikuba obufaananyi just kulabisa bulabisa naye ate tojja kungerera budde bwe nina kuwasizaamu na bisitalina kukola ki kuwasizaamu n'ekirala obulamu bw'omuntu tewali katabo wawandiikibwa nti bw'osalira wano osalire wale egyo emyaka Alvin Kayanja ndibadde yakitegeera dda nti bye twalootanga okubeera si bye twabeera Alvin Kayanja alina okuba nga yali aloota okubeera president Calvin Kayanja oba Alvin oba biki kati Alvin Kayanja alina okuba nga yali alooseeko okubeera president oba dokita lwaki byagana kyekyo ekyakuba kitya bulamu bw'ensi si alina remote abantu bali mu kukola ebintu bye batayagala abantu bakoze ebintu era ne babaawo ne bakyusa n'obulamu bwabwe nga naye emirimu gye bakola si gyabwe kale obulamu bwe butyo obulamu eno weevu just tufuuwako buki bufuuyi leero ndi wano enkya ndi wali bwekityo kakati kibi nnyo omuntu okubeera nga takyuka baatiri mwana mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe bekirimu emirembe n'emirembe amiina abijjo ate abijje mu bulamu bwa banne being mean oba okubeera melancholic ng'olina melancholic temperament ekyo tekirina kye kigenda kukola okitegeera ate ku bulamu bw'abaki bw'abalala okitegeera
bw'obeera ng'oli composed of melancholic temperament ekiina kye kigenda ku decidinga ku bulamu bw'abalala ekitegeera so kyemba njagala abantu abo bwe bato beewummuzangako ne mu bufu bwe bumu ne mpulira wono omwami abamuyita Dr. Kalunda tusazeewo olwaleero ajje abenga abaako by'atangaza mu mbeera ez'enjawulo of course ebitambula mu ggwanga Uganda. Dokita nkwaniriza ku show olwaleero nange okusanga osebo mugamba gutya olamu bulungi ogamba otya muganda njala tutandikirewo ku nsonga enkulu anti kati era twatuukawo lwakubanga ebiseera ebisinga abantu bwe bato balwawo okulabika olw'ensonga ezimu baki olw'endala naye ng'abantu bo ako kabonero akalaga nti abantu bakoowu beekyawakyawa olw'ensonga nti oli bagambye okusinziira ku zimu ku complaints ezibadde ku ground bwe mbadde mpulira bagamba nti abadde alina obuzibu then mu buzibu obwo n'abeera nga tasobodde kuyambibwa ne mukama we gwabadde asuubira nti asobola omutaasa n'atamukola ki n'atamutaasa so neyeekyawa n'akola ekyo ate waliwo ne footage endala ezimu kuzifulumya eza zino kamera ez'okubizimba oba za ku bizimbe nga ziraga nti avuddeyo akuba amasasi mu bbanga kitegeeza yabadde intention kaakati okutuuka ku ddaala eryo abantu okubeera nga beekyawa okutuuka ku ekyo ebiseera ebisinga kiba kiva mu system kitegeera nti oli agenda n'anoonya ekyokusalawo nga takola ki nga talina kakati oluusi n'anoonya ekinumbi okumpi ye lwakuba ekyobunafu ate kyakoze ekisinga okuba ekyennaku kwe kufa n'omuntu omu asseeyo omu yekayekka naye neyekuba neyetta yandibadde at least asogenda n'asaavinga bw'oba oli awo gavumenti we yandikyuse bandimuggyeyo ne bamuwa omukisa omuki omulala yandimaze anagenda mukomera nasibwa yandikiriza at least obutiitiizi nakyo kibi naye kubanga ekituufu kiri nti ensonga zabadde asosowaza ensi ezitegeera ne bakama be bennyininyini bakikola kubanga oli ali mu security organ oyabayi nti gavumenti yo yennyininyini emanyi nti evunaanyizibwa ku misolo gy'abantu era gyo twabadde tukuza olunaku olukulu olw'abakozi ebyo babadde babikola ki babimanyi bulungi livalone noono gwe yakubye olw'ensonga ono si yavunaanyizibwa okusasula UPDF kitegeera lwakubanga era munange omuntu gwasiiba naye kati kugamba olabira ddala nti obulumi bubadde muli munda ng'agezaako sindika message so message tubadde tugirisiivinze tubadde tumusuubira okubeera ng'akola ki ng'asobola at least ffe ng'abamu okubeerawo n'alinda mu mbeera emu baki obendala ye naye nga ekyo kyonna tuyiga mu kintu kimu nti banange mukyuse embeera ng'embeera obudde tebunakola ki tebunayita olw'ensonga nti abantu kati we tugenda bakola ki balabawo oyo abadde wa mundu waliwo omulala ajja okuba n'ebbomu n'obusobozi bwa bbomu olunaku lwaleero atuli ne Dr. Kalunda Dr. weforward mu bino byonna kakati ekisooka oyo gundi oyo afudde omujaasi waffe arresting in peace naye nga ebiseera ebisinga kyembadde gamba bw'oba ozimba ennyumba olina okujjukira abantu abo beweetoolodde oyinza okwekolera abalabe bo nti buli lw'oyambuka kyova olaba abantu abamu bagamba nti buli lw'oyambuka wabaawo abali bwiringa okukola ki okuzza wansi abo bennyininyini oluusi b'oba wanyigiriza bebamu ku baba baagala okukola ki okuzza wansi oba ebimu ku byoba bakola ebikugoberera omanyi wano mu Luganda waliwo olugero nti omuze gw'omuntu gutambulira ku kagugu ke olutwala akasawo ko n'okateeka mu kifo we bakuwadde obugenyi n'akazeeko kaba kakoze eki katudde bwe tukuwaamu ennaku ntono oba ebbanga tto kaba kajja kukola ki kaba kajja kugira kati n'ekyo bwekityo bwekikola ki bwekiri agomawo olugaabwe bagakola ki bageeterekera bo balowooza nti batereezezza obulamu naye tebamanyi oba abaana baabwe bagenda kubeera ki seefu oba bo bennyininyini kati ekyo kyekizibu awo